gwe nkuwalana era bw'olinda banga dukanga misinde banja kukuba ne bwe tulibeera Uganda gwe nja kukuba ogwemu akamanyiraako saagala kamanyiro era kyovula bonambuuziza baani bwewalana gwe nkuwalana gwedimeza nja kuba era gwe bwondabangako nja kulaluka lolikakasa nti bikimulalu be ate teri ajja kutaasa bamwe sibaagala muli bantu babi nnyo ze nnyombi n'abantu bangi but some people ulyakimanya nti tuyombye tukoze ki nemmwe temwagaliza your fucking haters gwe Eddie Mezaya ne Governor Esimwe bwe n'abalabako mu dduka emisinde ngenda kubakuba ate nzija London nojja okukakasa mmwe nja kubakuba ebyo mesirika sinikaaga amanyi olumujja okukakasa nti bikimulalu anti mulabangako paati eyo mwembawalana kati mwembawalanira ddala sakwata amazi nengayamba nengakolera buli kimu yakolera bitu nemutandika okunteekako embeera mujja kukakasa nti baby federalist mwago gwe Eddie Mezaya naye bwoliddamu okundaba oba tuli Uganda oba tuli ngenda kukukuba newe ndikusanga London ati si London bajja kumbaani nga nkukubireyo ere yembaata yongenda gikwata njikuba embooko London era okwekakase nti siri musajja mwangu saagala kamanyiro waliwo bo benyina okudisciplininga saaga kamanyi nkuyambye nkubaddewo nkubeereddewo nkwadde buli kimu otandika okumanyira mbola okuba olw'omugagga genda omukombe mu matako omugagga genda omunuuna akabina Juli genda omunuuna akabina saagala kamanyiro mwe abamu ngenda kuba bakube era mwe negendereze mwe mundabanga mudduka misinde nze mbabuulira Eddie Mezaya Governor S mundabanga mudduka emisinde kubanga me I don't know no fucking shit bwe mujoka kasa njakasajja kainalo ate tiri agenda kubataasa mwe mundabangako mudduka emisinde saagala kamanyiro nyambe embata zibereddewo embata ogireese otusuziza kiri ekirala notona babadde nkikuba embooko naye kiralu kankireke bulesi gibulalu gaga amazago nina kuba bukubi kagina emyaka gyenimu kati gya kuba bukubi nengenda nenoonya waliwo omuggo nenkuba ng'ensi yonayo neeraba n'obonerera saagala kamanyiiro yes nze nkikubuulidde teri agenda kutaasa General Salesi yakola e Bulaaya ngenda kukukuba Eddie Mezaya nkusisinkane lojja okukakasa nti siri mwangu bembooko Governor S bembooko nkubuuzi ki ekyakuzinisa omukadde kuzina muzina bajjajja b'abantu bambuuza abapolisi lwaki wakubye munno mbannyonnyola mutuzinira bajjajja olwo abapolisi anaabeera musanyufu bembooko ensi yonna neeraba bambuuze bannanga afaaki omusajja afaaki mbagamba oyo yazina omukadde oyo yazina omukadde yali ayagala kuzina jjajja bembooko kikakase saagala kamanyiro mubulioka mukikakase era bwe muliddamu ne munsisinkana mudduka emisinde saagala kamanyire embaata zino embaata mwe mumanyire banange mmanyiddwa nnyo gwaveekalangalo munawe otandika okumanyira nze baby Ferrari mazigwe olinga n'amatako gwe matako gwotandika ng'omanyire nze eno embaata eno gye tuyambye gye badipootinga nga njigulira waragi n'embizi gwotandika okumanyira nkusanga e Bungereza nzija ojja kukikakasa nkusanga e Bungereza ojja kukikakasa anti bajja kundabanga omulalu nkukube nga teri akutaasa anti tugenda mu shed mixtape nkusanga eyo
ojja kukakasa nti bugame ndoza baby fenala yayogera bwogezi ojja kakasa nti ono omusajja tayogera bwogezi mumanyi mulina akamanyiro kamwako nsinza akugamba ozina abakadde ojja kukikakasa oyite Juli nga Juli talina wagenda kutaasa ng'omubuuza ngo oba teyansanga e Uganda yansanga e Uganda nga ntya n'okuntya nga n'obusiyazi bwonna bumwetoolodde ne babbawusa abanene balina ebifuba biringa amabiina g'enkobe naye nga ndi wali erinnyimiridde nange envimbye ninda mu just muntu omu just action saala kamanyirozi saala bintu byamwe byokunsinikirako ebinnyo tambuza amavidiyo si yajjajjaawo ate gwa commentinga bulungi eno video si yajjajja olinza obuteesa olinza okuddamu okwagala okulaba vidiyo neddako nga tokyeraba Sagala bintu bya sympathy erizalawo genda otutwale ku jjajjaawo temunafuna mpapula muli Bulaaya mwajja mulebeeta buleesi tubayambye tubabeereddewo mwatukabira nga muli Uganda mazimwe temusiima matako walipa kituuse bakidipoti nze kivudde gundi bakitutte Uganda kiriawo kyasama bwasami kikomyewo nti wadde platform teri akyagala biri wano bisinika businisi manyo teringa na muntu wadde akwagala gwenda gasinika businisa kitanze okuvuma mukama wacho katika milioni gwali ovuma kati lwaki wali omuwana nakugamba wana ebyekisibu kwa musajja gwavuma noleeta nogamba mu yabasonzeka amacupa mu matako kati ate owana waaki olinga amazzi bomba kirati tambuza video amasi yajjajjaawo sikyagala kati bantu bamatako walipa bafeeke ojja kukimanya nzijja nti London bw'ononda badduka emisinde ba ngenda kukuba ngenda kujja ne bwe naabeera ntya oba naabeera ntya nkasita naakulabako bulabi olwokoka kase nti Baby Ferrari bamuyita Baby Ferrari saakisayagala kamanyiiro kukutte oli ogenze Uganda onkabiridde otandisa akabaala matako mwe era mwe muli bantu babi kyovala wa Chameleone oli musajja wa maani nnyo oli musajja wa kabi musajja gwe Chameleone oli kasajja ka maani nnyo Jose Chameleone oli musajja wa maani nnyo wakowa abantu osembeza omuntu omulisiza anywedde omulaze buli omu oyagala Chameleone akolere ki what else do you want olesa abayayi mbu bamuvume mbu ofunye TikTok live abayayi batandise okumuwaayiriza musimanyi akola mulesa agakazi agakougana agave Bulaaya yagalema gali Uganda agakazi gonna galina amatama gali eno galinga baluuni mugatutte ogalese mwe wadini Chameleone omuyimbi ogwanga bwamala okulwala ate mbu simanyi mbu Chameleone mambi yaliwonye olinga amazzi mwabalaza n'omusajja bimatira musegeri nyammwe bamatako mwina bitokyukakyuka nga bali eri benayogeddeko bafuutu soodi ab'ekisiru mwe temukyukakyuka bwe mutyo era kyovala bukyukakyuka wagende wa Museveni mbakatoli wa Bobi Ntoli ne bw'olikola otya abapeopo bate tuli kwagala wagende wa Museveni n'ogamba Museveni nti Bobi Wine wa kisiri era talifuga nsi olinga amazzi ne bw'olikola otya abapeopo bate tuli kwagala nze siri wano nefe aba people power abaddala ffe aba people power nga mwendi tetuli kwagala atite wagendayo gaje wali ogenze kolaki mbugogaga wale gofune mfutuvume olwokuba yagala empapula notandika okuvuma mbovuma enali mujagala atite wagendayo nolya nesumbusa mu State House olinga amazzi
bomba clad fake youth. Mbatezo mira muito fake. Nze baby Fernando omuntu ne wali njogerera atya ati sinja sigala ku mazima. Ati ndibera okwalali negwe olimba ata byagenda mukambadde obusuti bubagenze temwagenda nejjajja ichuli nze jjajja ichuli yali kyali wange wali twali tetukwatagana mu byobufuzi nze nali wa People Power yawagira NRM olembere mbi wae yali ayagala kufuna sente bisibye ndimu guli matako walipa oli fake mazigwe chobola wazina n'omukadde n'omwegaana ozinyo omukadde ng'olwana n'oli muli bamazi nkusange ebungereza ate nzija ama wagenda ku shade mixtape nzija omera twagala nnyo penge tavanga ku opposition sikwe dawo yesinga olwala ngina muli nsolima nedda sinze siri mukwano tompayiriza okujjako nga gwe nsolima olingana amaziga jjajjaawo olingana omusino gw'enkima toddamu nakummanyira nze sibirangako nsolima jayo obukakafu bonna obajjayo ekintu kyonna kyonna ekiraga nti Rich yali afuuseeko tonsinikirangako binnyo bwe nkugamba nti mpagira Bobi Wine gwe mba mpagira tekitegeeza nti nina kuwagira NUP yonna tonsinikirako binnyo byo olinga amazifu tusoodya takuwalipa bwebagambye ompise musirusiru muze ngoberera bugoberezi nze nakuwulira buwulizi nedda fuck you muze nina kubeeraawo njogere nkusanyusa kyogamba gwe futusoda sisobola kwogera nenkusanyusa si bwento bwendi nedda ekisooka nkuyamba buyambi gwe futusoda olingana amazzi olingana emana y'ekikere nkuyamba buyambi okukuzaamu amaani nesaagala nakwagala because tebinkwatako buli omu yagenda musitwa gweye Bobi Wine is my childhood friend yayimba nagenda newunya n'okwewunya kati yayingira mu byobufuzi nze nali ngenze South Africa buli omu yagenda mu bintu we grew up in the same place fena twavekamu kyono nagendero tonsinikirako binnyo I'm fucking different I'm very special olinza okwowadde tokimanyi kiyiga olwaleero I'm not a fucking photosoldier mwe nzisirya bikomando mkwano nze alina okujja nembawo ku sente ne muli ebikomando tonsinikirako binnyo nze ndi Bulaaya olinga amazzi kitegedde oba nkuddiremu nkunnyonnyole ate tonyiiza nno mbugo yagala mutandike siwagira buli omu ate siri muli wangu ate sisobola era siribeera Kyagulanyi supporter People Power goina nero gwesobola n'okwekubako tatu gwolinga amatako byasama bwasame gwe kyogamba oyogera nnyo okusinga Sky Soldier nze nali nsinkanyeko Sky Soldier nangamba CM nange omanyi wano gundi gye tuliko olina n'amazzi toddamu nakunyimiza ebyo gwe tolina nalo ffe tuli ba People Power obutabeera munupu tikinzijako okubeera wa People Power Dax Vibes nkutumiddeko tonsinikirako nabinnyo tolina nalo toswana kwogera wadde na kintu kyonna kyonna okujjako okubeera mu comment ng'osinika businisi mannyo
Dax vibes wamanyi ngenda kulaba era naye obachali bangi era Dax vibes gwe ngamba kati ndetera alioko ku majani ndetera akabanga kangi kaweddewo nsinikira kwa mannyo. This is not all about sympathy, it's all about reality. Watu chagala chireke. Don't talk shit. Gwe matako gwe gwalio sawa gwe nokulaba gwe lumbuye. I took make wine asinkane lumbuye. Era mweba matako mwe. Mwini damu ne mumanyira guno omulembe guno guddako. Mujja kuchika kasanti baby Ferrari sirimu angu. Mbese nanyi oyese muntu waffe. Make wine is my childhood friend. Gwe nasinga okula ennyo naye nakula ne make wine. Kuze ne make wine muwadde ebivulu mumwogerera mwate simanyi ate oyakutwala yali munya make wine chali wange. Era namutwala nakubira lumbuye nga tachayina gwayagala kulaba nga lumbuye ali ku pick what nangamba Richie ne mugamba make wine mbadde njagala kubuzeeko nangamba Richie twamusanga na mu basement eri wansi nga mwe matako mwe mujja munyumya ebintu bya mere ekisiru ani gwe musinikira ke ebinyo byammwe mwenye mubereyo ne mutandika okulya chapati ne muli ebikomando ne mutandika okunyampa ne mukuba empi ne muloza mujja kumanyira buli omu. Some of us we are special. Webera struggle abamu tuli special. Timusinikira ko binyo byammwe. Webera struggle nze ndi Stephen Biko. What omumanyi gendo mu Google. If it is a struggle nze ndi Stephen Biko. Ama cheers. Mena bagala baby Ferrari cheers. Dax vibes wamangu tumidde kwa manyi ngenda kulaba ngenda kubera fena yes mine bitu sibya kubukira buki. Some of us we are blessed ali mu struggle chali wangi kati so what mutibagala mzeri kisina kugira. No, I have my independent fucking mind. I say whatever I want to say, it's as long as it's not bad. Why don't you let me be with my fucking mind? Don't sneak it up in your view. Don't back to that. Say Nenkambula ne Miki ne mugamba kati why tugentula bo musajja ne tumulaba. Ale no mujja kuvumisa guli gu pastor gwensinga obutayagala omanyi gwensinga okuwala na sigwagala gu pastor gwa NUP. Temunteeka mbeere ezo. Mujja kumpangulula. Pastor go sigwagala ate guchali gwa lumbi ate lumbi echali wange ate go pastor sigwagala Bobby Wine echali wange is my president nze gwe mpagira eka nesenyonyi ne omulala ine ekisanje ekimu abayina mwena ebisanje ebibiri ebisatu sibagala wanga sigwe mulamu agwaffe nze ndi wa people power nchali kweli nono eri nkadde wowe ne bisanja bibiri ebisanja bisatu ogenda kwesimba ogenda funa nno obuzibu okujja ko nga bagenda kunzitabusi ebimweka zakaza simanyi you want to remove a dictator atenga nawo maze ebisanja bisatu mboyagala okomewe ekisanja ekyokuna ogenda nno funa obuzibu nga nze baby Ferrari nchali mulamu. Nkubulira awuna ngenda kuvayo ntandika okwogira temulaba nti Richard soogera nja kussa ecupa ya bie mabbali nsene n'akagira sikabala gye mabbali ntandika okwogira tojja kwesimbawo kadi bajuwa omuntu omulala gwe sitamanyi bw'abantu abalala nabo basobola otukiikirira ebisanja bisatu emyaka 15 oba okyanoonya ki olemereddwa watandika ku mulembe gwa Besigye n'olemererwa omulembe gwa gundi n'olemererwa era
ne guno gwa Kyagulanyi nagwo tukuwadde olemererwe mbwera oyagala kududde okuliki. What the fuck are you gonna tell us? Mujja kufuna obuzibu. Tambuza video si ya jjajjaawo. Video jitambuze si ya jjajjaawo. Yes. Oh, it. Kadi bajiwe big eye. Bwombuza honest gundi big eye ochayina okumala emyaka nga 10. Ngotambula ne people power. Big eye sikuina ko obuzibu naye olina okumala emyaka nga 10. Big eye wakamala emyaka just 2 ng'ovudde mu NRM owagiranga Museveni. Kati emyaka 2 oli obeera ng'omukesi tetugenda kuwa kadi. I'm sorry. Tetugenda kuwa kadi. King Saha abasinga gwe mutu okwogerako naawe King Saha wayimbako ng'owana Museveni Bobi Wine yagaana ogenda. Mulooza twerabira nnyo. King Saha naawe tulowooza nti olabika wandiba omutuufu naye titumanyi. Tujja kulabira ku bikolwa byo era nawe tukyakwetegereza. Wali ogirimbyeko tubanga nawe sefu mwayimba oluyimba olwo wona wagenda kyogaba tolaba byali bitambula mu nsi. Naye bwe tulinza okuwulirizaako kubanga you have put in effort. Naye era ebikwogerako nebiri agali mu nkubo bagamba. Sisuubira nti King Saha olinza okukkiriza jjajja okuva ku bukulembeze jjajja wa mutabani wo. Ate amuyita muzzukulu. Simanyi naye nga bwebati bagamba amawulire agabeera eno bagamba nti King Saha nti abaana bo bazzukulu. Kati sisuubira nti golinza okukkiriza jjajjaabe bamutwale nga kaguddeyo. Naawe nkuinamuze nganze si balala neyogerera nganze. Sisuubira nti King Saha oli serious. No. Bwebibanga ddala kituufu nga abaana abo bazzukulu. Kati so abantu abamu mutulekeemu. Nedda nkimanyi kiyinza okubaluma abamu kiyinza okubayisa obubi but I'm sorry nze nkubuulira gava ku gulawundi nze drone. Nze drone kubanga sisuubira nti olenza ogamba kale bajjajja bange babatwale nga kaguddeyo. Nkirabanga ekiyinza tasobola kikiriza abaana bazadde ate kati bajjajja babatwale nga kaguddeyo. Hold it. Nina Rose mukwano gwange nidde nokumulaba. Nina Rose alikwala ali. Nina Rose alikwala naye simanyi gye yesimbyewo. Nalaba bwe mbabikako nga balaga nti ebimotoka byasibigu naye simanyi simbyewo. Nina Rose olina okwongeramu amaanyi. Nina Rose gwe nja kuwagira owangule. Nina Rose aludde mu struggle. Mazongo to wagula buguzi kitanda kirala. Mazongo to nedda. Nebono chebezike mazongo to togenda kudda. Mazongo to badde osirise twakusindika mu parliament olwanirira abayimbi ng'obadde wagula buguzi kitanda kirala ekinene okusinga kiri
mazongoto nedda kyoliddeko kimala togenda kudda mazongoto togenda kudda nitukusindika mazongoto bikitanda kinene mamakyalala mazongoto mazongoto wagula buguzi kitanda kinene ekirale kati so mazongoto onotusonyiwa tandi yiga kati ochina ine emyezi 4 giri awo nga 6 tandika okulunda obumyu oba enkoko togenda kudda mu parliament tulina kyewakola tusindise tulowooza gwe twesize ebifo byaffe tubi ate nno njogerera no nyina abafuti soja benjogerera era baŋŋamba lukiggwa abatwogerera kati naera ndi ddoboozi ly'abantu Zambali yetu tulina okumuwa Zambali alina okuwangula Zambali is very very nice Zambali is very very nice oli agambe oyo apaana nozowulidde mazongoto kyoliddeko mazongoto yagenda mutono ng'alinga nze nazemu okulaba mazongoto mazongoto jja kikakasa nti parliament si yajjajjaawo Mwiza ategwa ate nze nesimbawo nze ndi supporter nebino byonna byenjogera am just supporting nze ndi muwagizi wa Kyagulanyi yekka nze mpagira childhood friend amwe family friend ate gonyumiza ebyo ate what about you kati ndonyumiza what about me I always support Kyagulanyi era abalala nyambako obuyambi ninyambako obuyambi but I also have a voice okitegeera gwoboloza sina voice buuza jjajjaawo mbuzi nakakwogera siri wa bulijjo nange nina voice nina benjogerera baŋŋamba liki wamma twogerere anti nze siri pretender sibeera mu pretense mukwano sijja kwogera bikusanyusa nsobola okubyogera bagala ntandika okubikuba ngamba kale liki kale gezaamu kale oyogere ebinyumira abantu olaba basibimanyi just njagala abantu 15 bateekebwawo nti kale liki tukyamulemu okwo oyogere ebinyumira abantu but I'm not gonna be meaning them ninsobola obikwogerera so tonsinikirako binnyo byo segedde gwa comment nti tonsinikirako binnyo by'omukwano bisobola ne just tulina okutambulira kwalaali awulit nkugerezeemu gavumenti etufuukidde ezzike gavumenti etufuukidde ezzike awulit Wama Aisha Mungi, how are you doing? So nze ndi wa people power siri wanopu ndi wa people power oba kikunyiza kikunyize kiba kikunyiza kikunyize ate tonyiza nnyo nze kuba nange mmanyi okwogera nkolera abantu era nkolera abantu yes ati ngenda kukolera abantu naye abantu tulina okubakolera era nga tuli kwalaali kituufu wama comrade kyoyogedde kolera abantu so bakolera naye tulina okubakolera nga tuli kwalaali n'abantu abamu ne bakimanya kubanga tulina ensulima nnyingi we have very many fake people in the struggle bangi nnyo bali fake kati tubakolera eki kati tudawuta nekukubasuuta busuusa
abantu nga ffe tulina okubagambako abantu ne batereera struggle zonna zibirimu abantu nga baliki tubeeramu noyisawo message yo omuntu nagitegeera atagitegedde natagitegera baya amagezi komawo ku Longo Street South Africa navaayo naawe ate nawe tonziza mabega naawe avaawo kati ame Black Dutch atonzize South Africa ate ndaliko okunoonya enkotanyi simanyi tunoonya muteja tonkoya naawe olinga nebbi w'abaana kati olilwaga matako obukomawo South Africa simanyi gundi Longo Street twaliyo twabikubakubadde ebyo byaggwa ogwo mulembe gwaggwako blood kati tuli mu Amsterdam ate gungamba muzizi kati nzije ku Longo Street. I lived in South Africa a long time, man. Nasokera Johannesburg nze ndi asla nalinya bus nentwala mpaka South Africa nembere South Africa olaba ne chali wange Mickey Wine nayomba naye anti Bobi Wine yajja ngaze ku shootinga omubanda wa Kabaka Mickey Wine yagala shootinga video Mickey Wine nangamba Richie miyogera ne Bobi awuliriza gwe kati ningena ningamba Bobi namugamba Bobi just tuwe mu kamera just eddakiika ngana kati Bobi Wine yampuliriza nyumba mbi chali wange zanjagala nnyo nangamba kale Richie kamba we waliwo Tony Holzi waliwo gundi la Beja kati netukwata kamera nengenda Mickey Wine omanya asaba ebintu bingi nnyo Mickey Wine ye muntu akyasinza okusaba ebintu ebingi nangamba kati Richie olaba eyo Lamborghini mbadde nsaba gye tuba tukolera mu video ne mugamba Lamborghini y'abantu bali muli eri batudde bali mu kunywa ki bali mu kunywa drink nga tuli no Camps Bay akatundu bakaita Camps Bay Richie waabwe n'entambula nengena nembuza waitress ani nanyini Lamborghini eno namundaka nengena nempolota nanyiwa Lamborghini nemugamba nkwegayiride bambi ono chali wange muyimbi muto yakatandika tuyambe Lamborghini tukolereko video nangamba it's okay najja nagulawo ne Lamborghini netukola video nengamba Mickey bisere wena sinalabako ku TV nga nange njagala kwerabako nali nerabako kale nenga kyali kyamaanyi nemugamba Mickey no olimba nololongi Mickey Wine zemba sutte di master nemugamba nange nano okubeera mu video netushootinga kamera tumala tugikwata netugidesign Bobi Wine kuba kamera yali ya Bobi Wine yali Canon tugidiza Bobi Mickey nangamba webale nnyo blood chakabi nnyo ne gundi yaliwo Biden Obiani mani bichi sense nenda video yaffe fulume jukira baddaye Uganda video yagenda ofuluma nga ndoza nalimu nga Mickey Wine yandeletinga era nakimugamba bwe buzibu kabwe nina ne Mickey Wine he deleted me in the video Mickey Wine yandeletinga mu video musajja yakola with all that effort era bwe mbeera naye Mickey Wine omubuzanga Richie alina buzibu kinaawe naye tusiba twogera ne leero twogedde ne bujjo twogera nze amufunira emirimu gye Bulaaya nze kenyini nafuka ko promoter ne muleeta nze international manager ne Mickey Wine wakola bubinzi okundeletinga mbadde saagala kino kukyogera ku live era gwe gusemye naye Mickey Wine toddangamu okudeletinga omuntu yenna Mickey Wine nesunga video nefuluma emotoka njiraba era ningamba kaninda akayimba kakyatambula omenye ngamba nalinda akayimba nkatambula ninda nerabe seraba mungu nemubuza Mickey ku shots zona ze twakwata
That's the reality. That's it. Era ne mugana ngamba ati yangamba yangamba simanyi yangamba wani kaubuya yakwata video bali bamuyitane yangamba mbo yanzijamu nduza ati yanzijamu yali ndesemu bali bamuyitane badi nkwalana nese kuwala nabino ebyaddala nti nkuwala nambu nkufiirako naye badi lwaki wanzija mu yangamba badi mbu badi oba yali badi yangamba bo badi yes badi gwanzijamu mu video biye natoba nenwana nenkola buli kimu badi nonzijamu mu video badi nanzijamu mu video. So kati abamu wema mutulaba nga tunyumya bino si bya family kati nanga awatawo mbera mulala tubula nabaga muliddamu ne muvuma idea we muli kakasa sabagamba ko temwatewe anti mumpeta wa muzanyi maite muvuma idea we mudenga mu muvume sabala kubagamba ko nga musinikasinika ebinyombo muli bafutu sodia nabagamba muddemu mu muvume amanyaka kamanyiro kamwene muli kamusirika kebe ginyondo nabagamba eri family era namala kubagamba kwa mwali muzemu muddemu njagala mpulira omuntu omungazemu okwogera ku family olokoka kasekati ebyamerisigale political nze njogere ku family bamwogeranga ko ndabo bafutu sodia ye onenga yes you face me one. How do they say that? Yes. Sama na kubagambako nga bali abo basinika ebinyu. Family yankubira. They called me. Nibangamba I have to talk to Penga lekera okwogera neki. Alekera okwogera embozi yali ayogera. Nibagamba no, don't worry, this is a family matter. I will handle it. Madamo kumwogerako panka msimanyi mudanga mune mu mwali muzemu samala kuchogerako teosirika nga manyo my friend, some things we have to handle it like family. This is not political. Military political. Bila abantu basimanyi ngenda kujja simanyi kati okuguru kwamenyese nga okuguru tekwamenyese. Our brother Eddie Mutwe is in prison. Bano bajja basimanyi mbu akabina kamusiiwa. Mbu akabina kansiwa government bwe mulabirira. Musinika amanye ebyo byakoma temugenda funa kati. Temugenda funa kati. Muto wange tomulabe dax mudda mutandika kusinika binyo muli ku family mwagala jia buduzaamu mulokuba muno nyampa pulabulaya motherfucker muna sonyi wolimi lwenkozesa lunene nnyo sagala nnyo bikozesa nga njogera ku family nnene mudamu samala kwogera samala ku nanchali na Uganda namala kwogera niwege tawe kusinika amanyani abawo omulimu era yambuza kati biki bwali ko omulimu neddanza yagwe wadde mwani yabawa ani abawo omulimu ani abawo omulimu who gave you the job, who fucking gave you the job ani yabawadde ko omulimu gwa struggle menyoga mwenge masinika ebibinyo byemwe mugwairo ko wirukirirani ogereze baby Ferrari oyukirirani kanyene kuchinairo chinairo na chiba wali eri mugunde mu business launch kanchi malimu mama sina gena kuonana gundi sogam manyi bachikola musogam sagala
Nagamanyi Rose. Family sigala family. Ndurichi omuwala yayambidwa omuwala sazzemu kumuwuliza namuwuliza message nangamba apiki nerabika police yadenjera baraka suze mukadukulu anti yali kodinza aba police naye tujja kuwulira sinza yamutumye anywe walaji omungi bwatu nga tetasobola mukontolinga nange ndagezezaako bangi kyensobola bannange nange temunnenya nnyo omuwala era jjukira nange yekibiriza wano jjukira nadde ngenda kwebala omuwala nagezaako kitwagezaako nazeemu okulaba message nga message ziraga we are okay, we are fine, nemubuuza are you okay, nagamba no but yes nemma nenkimanya wa polisi yanziramu omuwala ali mukadduuku anti aloza Africa yabadde aloza Africa bajjajjaawe manya Africa weekalakaasa oli munda so nosonyiwa kangizeemu kebere n'emmessage nkwano gwange Becky ne maama ozalabika teyasuzeeyo ewuuno agamba I'm about to update you sawa 2 yasuzeeyo tambiriza message iraga wano sawa 2 dakiika 2 aba teyasuzeeyo wano bambi ngezezaako ne munoonya kankulage wano uno Becky message yiyo namugambye bambi please yangambye wano please don't post the live nyenkimanyi wa police kati wuno nemuddamu nemugamba are you okay, let me know when you get the hotel, I'm about to update. Ono yasuze mukaduku Abatanzania yabaddaluza Abatanzania be bajjajja bamusuliza mukaduku bambi waliwo olina okwekyangira tuvola waffe twebeereramu omukulembeze atugamba Richie mwebeererengamu kati nga nze nzira ku foot sodium bwa opikaani kino pike jjajjaawo oyimiridde mu America opika nze mbuli kyalabika si waffe munyampi olinga amatako gende Uganda omwala wuno yazze wano nga ffera tumulaba esize mukadde gwenyumiza ebyo nze nkyasobola okulya ebijanjalo olinga amazzi struggle njagala era basupporting ne waliwo nyina okwebeereramu kati gwamanyi gendo binyumize jjajjaawo gwapika oli okutta akakutu muli ku YouTube opika ani gogenda okupika ozompise yungwe ompise yungwe alabika yaya nange kalya nedda mukwano sizimbe mugi olinga amazzi gwoba tosobola kuzimba mugi kyaddondo kiba kitegeeza muzisa kuzimba mugi tosinikirako binnyo byo nze lumbuye kyali wange yaŋŋamba mani Richie kyokola kirungi lumbu yaŋŋamba gwe ng'oŋŋamba ekiggu mwe abajja mwe bapukamye abaagala okubuukira muli mutekeza lumbuye mwe mutambulira video ze zaakola mwe mutambulira muli mutekeze muli munoonya mpapula muloza nze mba sitegeera sinkabijo temwagala nkona struggle mulinga amatako kagenda munoonya ani gwe mubuukira Mama Rose omukiga nkutumiddeko. How are you doing, dear? Rose omukiga nkutumiddeko.
Dali kansoke nfune wano ku bantu. Fidi etambulira. Kale ate bali abangambye tetulina kwebaka baduse dda. Hello? Yellow. Basate n'ekifaananyi ekirabika si kiki ekiriko. Yellow. So mwemereremu ate ffe tetweguya. Era nammwe abagenda okwesimbawo mukimanye nti waliwo abantu nga ffe. Ffe tetunoonya ssente. Ffe tuli bakozi, hustlers. We just supporters. So temuddangeyo ne mutandika okusinika agannyogamu. Ne muddawo ne mulowooza nti tuli bafutu soldier abana aba bulijjo nedda. Mukwano. Some of us were air soldiers. Kwa tutambulira mu nnyonyi. Air soldiers. Abamu tetuli bafutu soldier, tuli ba air soldiers. Tutambulira mu nnyonyi. Ali kati yakitegedde oli. Damu mu nnyonyi. Hello. Hello. Ogambo za. Chendiole, otera kugana Rishi. Yes. Twatandika naye mu 2016. Ate gombe. Yarankujjukiza Rishi olunaku alina omukazi bamuta Eva. Ng'ali eyo n'abawarabu. Nga tutandika ekintu kino Kati gwe Rishi. Kati atamidde. Ono watu waaba. Mukwano nkuwuliriza. Nga tuli eyo munnange, nga tuli eyo nga tubonaabona naye